Erinnya lyange nze Kironde Charles nange Ssenkulu wa Mwanyi Terimba Limited. Mwanyi Terimba Limited kitongole oba kampuni ya Kabaka esuubula emmwanyi n'okuzigattako omutindo okuva mu balimi mu Buganda ne Uganda. Offices za Mwanyi Terimba Limited enkulu zisangibwa ku kizimbe Muganzirwaza, kizimbe ky'Obwakabaka ekisangibwa e Katwe. Kampuni eno yatandikibwawo mu mwaka 2019 era yawandiisibwa mu kitongole. Ekitongole kya gavumenti kivunaanyizibwa okuwandiisa amakampuni gonna n'ebitongole. Naye nga omulamwa oba omulimu omukulu gwe kirina kwe kuba nti kigaba emiwendo egy'enjawulo egy'emmwanyi eri abalimi, ate nga kibakubiriza n'okubakubiriza okugattako omutindo ku mmwanyi zaabwe baleme zitunda nga tezigattiddwako omutindo. Era awo we tuli ekitongole ekya Mwanyi Terimba. Olugendo lubadde luwanvu, kaŋŋambe nti lwatandikira ddala emyaka 6 emabega. Kabaka wa Buganda bwe yalagira abantu bonna mu Buganda okuddamu okulima emmwanyi, kubanga obwavu bwali butandise okwefunza etundutundu lya Buganda. Era Kabaka nga bwali sojjogi n'atuula n'agamba kiki ekyenkizo Buganda kyerina kiyinza okuzza abantu be ne baba nga bafuna akasente. Era yalagira Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles nti genda otandike okukunga abantu baddemu okulima emmwanyi. Era abantu ekyamazima Katikkiro mulimu abukoze bulungi era akyabukola, baddamu okulima emmwanyi ng'ayita mu nkola eya Mwanyi Terimba. Mu Buganda emmwanyi abantu bazirimye, naye kyatuuse ekiseera ng'ate abantu bazirimye naye ng'ate akatale katandise okukola ki? Okusereba. Katikkiro ng'era bw'alabira ewala n'agamba nedda katuseewo kampuni ey'Obwakabaka yennyini esobola okuba ng'egulako abantu ba Buganda emmwanyi emiwendo emirungi. Kubanga akatale kaali katandise okusereba, ate bano bannaffe ab'obulebe be tuyita ba middlemen awo we baagala, kubanga ebbeeyi bw'ebeera wansi bwawe bafunira. Obwakabaka ne bugamba nedda, engeri gye twasaamu abantu amaanyi okulima emmwanyi, kakati engeri akatale gatandise okusereba, ate ffe katuseewo kampuni engeri nge bagulako ate ku bbeeyi ennungi. Engeri gye twakatandika tulina sitoowa emu, emmwanyi zonna we zikuŋŋaanira nga zivudde gye zivudde, era sitoowa eyo nnene bulungi erina Mmanva awo ku luguudo lwa Jinja Road. Naye enteekateeka yaffe ey'ebbanga eddene eri nti buli ssaza mu masaza 18 aga Buganda tugenda kubeerawo n'ekkuŋŋaanyizo lwandiise bulking center ey'emmwanyi, era ng'ekkuŋŋaanyizo eryo liriko sitoowa emu. Waliwo n'omuntu atuulawo akolera Mwanyi Terimba, naye ng'ate waliwo n'ebyuma ebituyambako okukebera omutindo. So ku buli ssaza mu masaza 18 tugenda kubeerako ne sitoowa n'omuntu n'ebyuma ate ebikebera omutindo. Era ng'ate omulimu bw'abeera aleese emmwanyi ze awo wennyini ku ssaza wasasulira. Omuzungu kyayita mandate oba obuvunaanyizibwa bwa kampuni eya Mwanyi Terimba Limited. Obuvunaanyizibwa bwayo buli mu kusuubula na kugattako mutindo. Kakati obuvunaanyizibwa oba okugaba endokwa ate buli mu kitongole ky'Obwakabaka ekiyitibwa bukadeefu. Kakati bukadeefu yo eyina emmerezo ziwandiise nasale oba nasale beds mwekuliza emmwanyi ezo n'ezigabira abalimi. Era tulina bukadeefu erina emmerezo eziwera kati 10 omuva emmwanyi oba endokwa ezigabirwa abalimi. Naye emabega awo bukadeefu ebadde ekolagana n'ekitongole kya UCDA ekitawala eby'emmwanyi mu Uganda okuba nti abalimi bayambibwako n'endokwa. Naye UCDA yatuukanga naye kati endokwa zigiweddeko, bukadeefu negamba kateekawo emmerezo zaki ezaayo kubanga zisobola okuba nga bagabira abalimi endokwa mu budde. So mandate eyo eri wansi wa bukadeefu. Kakati ffe ate no mu Mwanyi Terimba tuba tulinze emmwanyi eziwedde. Omulimu gwennyini ogw'okusuubula kampuni yagutandise mwaka guno, naye nga ekitongole kyo kyawandiisibwa mu 2019 naye ne tujja nga tukola ebintu ebisookera ddala ate
tefuna bagenda kusuubula. So okuva twatandika okusuubula mu mwezi gw'omukaaga mu mwaka guno okutuuka kati tuli mu ttani nga 2 ez'emmwanyi ezakase, kubanga emmwanyi ze tufuna okuva mu balimi zebayita ezakase. Naye abalimi babeera ne kibooko, babeera ne zino emyufu zewandise red cherries mu luzungu. Kakati ffe eno ku mutendera gwaffe ogwa kampuni tufuna emmwanyi ze bayita ezakase oba FAQ mu lulimi olw'emmwanyi ettani nga 2. Ezo zibalirirwamu, mbadde saagala nnyo okugenda mu kyasente, naye zibalirirwamu miliyoni nga 8 okutandika n'omwaka ogujja, kubanga guno tubadde tuli mu kulaba ebintu engeri gye bitambulamu, naye nga okutandika ne season mu mwaka ogujja, season yaffe yewanise main season etandika mu mwezi gwa Kutaano buli mwaka, ogwokuna oba ogwokutaano buli mwaka. Era omwaka ogwo ogujja twagala okusuubira ddala ttani eziwera 5 eby'emmwanyi mu nsimbi obuwumbi nga 1 ku 2 obwa Uganda twagala okubanga, naye twagala tugende nga tweyongerako kubanga abantu ba Ssaabasajja balina emmwanyi ate nnyingi, era twagala okulaba nga kampuni erina omusu ogumala ogwa ssente okuba nti tusobola okugulako emmwanyi okuva mu bantu ba Ssaabasajja. Tusobodde sookera ddala okukakasibwa n'ekitongole ekya Uganda Coffee Development Authority oba ekitwala emmwanyi mu Uganda. Twakakasibwa era ne tuweebwa kye bayita export license, tukkirizibwa okuba nga tutunda emmwanyi wabweru. Naye n'ekirala tukoze emikago mingi mwana wattu mu kaseera akatono. Tulina omukago n'abantu abatugulako emmwanyi wano e Uganda ate ne wabweru. Mwana wattu omukisa tulina gw'amaanyi nti twafunye n'endagaano yaffe esookera ddala ey'okutunda emmwanyi wabweru, kubanga bintu bya mirundi ebiri. Waliwo okubeera ng'okakasiddwa ng'olina export license naye ate n'otafuna na ndagaano etunda wabweru. Naye ffe twakakasibwa ate n'omukisa ne gutukwata ne tufuna endagaano yaffe esookera ddala okubanga tutunda emmwanyi zaffe ebweru South Africa. Twakoze ne Kaawa, era Katikkiro ow'ekitiibwa ennyo ajja kuba omutongozi omwezi guno. Twagala buli muntu wa Ssaabasajja Kabaka abeere ng'asobola okunywa Kaawa Mpologoma, Kaawa ak'Obwakabaka. So ekyo kikulu nnyo, era tugenda kuba nga tumutuusa buli muntu waali nga bwe kisoboka. Nga bw'olaba sabbuuni nti mu maka temubulamu sabbuuni, era ne Kaawa Mpologoma ajja kuba tabula maka gamu. Mwanyi Terimba njagala okikkatira kampuni ya Bwakabaka, era kampuni z'Obwakabaka zonna zitwalibwa ekitongole ekiyita bikaalo. Bikaalo kiggwayo Buganda Investments and Commercial Undertaking. Bikaalo yebeera nannyini mu mateeka tefandise structure. Bikaalo yebeera nannyini Mwanyi Terimba n'ebitongole byonna ebirala eby'Obwakabaka. Bikaalo yebeera nannyini waabyo, era ye shareholder, ye majority shareholder. So yoyo Mwanyi Terimba. Naye n'ebirala bye tukola mulimu okusomesa abalimi nga twegattidde wamu n'ekitongole kyaffe ekya Bukadde, okusomesa abalimi ku bintu ebikwatagana ku mmwanyi, twandisa capacity building oba capacity strengthening, nga tuyambako aba Bukadde okusomesa abalimi okufulumya emmwanyi ze twetaaga ku katale, okuzirima obulungi, okuzirongoosa obulungi, okuzaanika obulungi n'okuzisunsula obulungi. Kaakati mu lumwanyi oba mu lulimi olumwanyi, zino ze tuyita green beans, emmwanyi zino zibeera zimaze okuggyibwako akakuta. Bwe ziggyibwako akakuta zifuuka kye tuyita kase oba FAQ, fair average quality. Bwe zimala okufuuka kase tuziyisa mu kyuma ne tuzisunsula okusinziira ku bunene bw'omuwuula. Emiwuula tulina ng'ena egy'enjawulo. Waliwo omuwuula ogusinga obunene mu lumwanyi tuguyita screen 18, oguddako tuguyita screen 15, oguddako tuguyita screen 12, n'obusigadde obusembayo obutono ennyo. Kakati bwe tubeera tutunda wabweru
emmwanyi zino tuzitunda kusinziira ku bunene bwa muwuula, era emmwanyi zino bwe tumala ozisunsula okusinziira ku bunene bw'omuwuula, awo yo level gye tuziyitira green beans. Kakati wano emmwanyi terimba kyekola kubanga yo zifuna zikyali zakasene, muwuula gyonna zikyali wamu. Okay? Tuzisa mu kyuma tuzisunsula okusinziira ku bunene bwazo, then netuzitunda wabweru okusinziira ku bunene bwaki bw'omuwuula, kubanga buli muwuula gulina ebbeeyi yaagwo. Kakati kano koolaba kano kalimu grams 250 zokka. Kalimu grams 250 zokka, era yono Kaawa waffe Kaawa Mpologoma akolebwa Mwanyi Terimba Limited. Kakati kano ka mutwalo 1200. Kano koolaba kokka grams 250 mutwalo 1200. Kakati kano kalimu grams 10 kyokka nga bw'okalaba. Kano katunda kakaawa. Katunda kakaaga ng'ogenda okenywerako bulungi nnyo. Kano kayinza okukolera obukopo nga 10 obwa kaawa. Kano kayinza okukolera obukopo nga 20 n'obugwamu okusinziira ku buka bw'onywa. Kakati kano zino eno eri kilo namba ya 400 egya Uganda, kilo emu. Eno yo bw'obeera ne famire nga nnene bulungi yotwala ne muba nga munywako bulungi. Ate kuliko n'ezzibu osobola okukola ki? Okusumula n'olira. Kakati eno half kilo ywanise 500 grams ya 200 half kilo. Kakati tulina size ezo ez'enjawulo, sente zo zezikola ki? Zezikusalako. Naye kakati bw'ojjanga nkuteeramu eno ate paaka eno nkwongerako nusu 15,000. Ebeera kilo nenkwongeramu 15,000. Noba nga otambulira ddala ng'ozimba bulungi n'otwala essanyu ewaka. Manyi bw'oba otutte Kaawa Mpologoma, oba otutte essanyu ewaka.